Mu bimpimpi ebigambo bya President Museveni mujja ne mu bibuusa amaaso. Yagamba 2026 saagala nope. Asagala bina bya bufuzi. Eryo etteeka libireseewo. 2.3 etteeka eryo ligenda kugenda mu nkola ebibiina weebiri. Ani agenda okubeera risiki okusasula biliyoni 4? Biliyoni 2? Biliyoni 4 oba okusiba emyaka 20. Kitegeeza tumaze okukwata layini ya North Korea. Tuli mu Russia olwokati. Russia gireke. Tuli mu North Korea. Kubanga ya bindinga buli kimu kyonna. Ne Bible tesomwa. Ogikusanga naye ku kalabba. Kakati bwe tutandika okufaana ebifaanana bwe bityo, ani agenda okuvuganya? Ani alina risiki efaanana bwetyo? Kubanga nazze ne ntunuulira bannaddiini bawakanyizza etteeka. Ne ntunuulira Imam Kasozi yawakanya etteeka ne guruupu ye. Ne ntunuulira Bank of Uganda yawakanyizza etteeka. Ne babayita abalabe ba system muli Lukwago baseggona n'abalala bonna bawakanyizza ki? Sajja n'akugamba nti etteeka lyogenda okuleeta wa Bank of Uganda ligenda kudobonkanya ebyenfuna ly'eggwanga. Kubanga bw'eddonganya eby'enfuna by'eggwanga abaforena be bantu abatali mu ggwanga Uganda atasangiddwawo. Essaawa eno Kyagulanyi agenda kubeera mu forena. Tajja kwesimbawo mweri etteeka. Kasitali namusangawo. Ekyokubiri bannabyabufuzi bonna bugenda okudda mu byobufuzi ebituufu. Political parties zirina okubeera kyenkanyi ku ground. Okunoonya akaki? Akalulu. Niyo giga tesukka mitwa bukadde bimeka? Bukadde 4 omwaka. Bukadde 4 omwaka. Omuntu bw'abanga agenze kutandika ganti agenza aruwa kunoonya kalulu. Ng'alina ba agenti be okupangisa ebiyumba, okupangisa amafuta, amamotoka. Bukadde 4 bukola ki? Bukadde 4. Baali bagenda okulonda wano abeesimbawo ekkololo. Muntu omu yagala ne biliyoni 7. Okitegeera? Olunaku lumu. Naye gw'ogambye ono bikadde bimeka? Ekyokubiri baleme kulowooza ati tuve mu byobufuzi basooke batutunuulire ffenna. Ddala nze ng'etteeka eryo abasiraamu sinna bakolaba bavuddeyo bulungi. Kasozi yavuddeyo naye wakyabulawo ekibulawo. Why? Ffe ng'abasiraamu emizikiti egisinga obungi gyonna egiri mu ggwanga Uganda gizimbiddwa foreign money. Egimu gyazimbibwako ne Hassan Turabi eyali nalukalala wa Sudaani. Ninga teyezima nti atendeka ki? Bayeekera yali atambuza busiraamu era amasomero weegali. Tulina salaamu eno gye batambuza Smart Salaamu TV y'Abakasozi. Tebalina yadde ennusu mu ggwanga Uganda. Ne bali entitled okuzimba emizikiti everywhere. Omuzikiti ekitono ennyo giri emizikiti emitono gye tuzimba tugitwala mu bukadde 10-15. Bagenda kuzimba emizikiti emeka? Bateekemu okusobola okusasuliramu baimaamu abalimu, okusasula bbiiru z'amazzi, basasule bbiiru z'amasannyalaze, okugula emisaalo. Kitegeeza ffenaffe obusiraamu omaze obusibako bounding. Tebukyasobola kukola ki? Ebigo bwe bifaanana naye birina ssente nga zivaawa. Ensi eno yonna ogikola yonna okujja okubeera wano weebadde ekoleddwa ssente ezo. Faamu za kalidinaali kutwala emmere zakolebwa ssente z'Abakatuliki nga ziva Bulaaya. Tulina faamu za kalidinaali siyinza zeerabira mu struggle. Ekyankwanzi ne wano ng'oyo Nsubuga yafa Kizito yali akwata ensawo ya kalidinaali by that time. Yaliko Rubagaawo bamuyitani yafa Kizito. Oyo yakwatanga nsawo mu 8. Kizito Lwanga. Archbishop yakwatanga nsawo ya kalidinaali oyo mumanyi bulungi nnyo. Kakati ekyo kyonna gy'otunuulira amasomero agazimbiddwa mu ggwanga Uganda ssente z'abaforena. Kansa gwe tulina olwaleero ssente z'abaforena. Eggwanga liba libanja triliyoni mmeka 10 ssente z'abaforena. Eggwanga bw'ona oliteekako strict bw'etyo ligenda kusigalawa. Gavumenti erina okutunula bulungi ennyo etunulire badde yibba. Abaliitule abamulaba mu ggwanga Uganda balina gye bava. Era togamba nti okubeera wano baagala nnyo okukola ki? Amateeka agafaanana bwe gatyo ge gabajja ewaabwe Eritrea.
oyo musajja Afrika yafugayo ajjanga Museveni bwe yajja yali muyeekera ne yeekutula ku Ethiopia alesa amateeka gonna tewali tokkizibwa na kuzimba nnyumba kyovola nti abasajja bazimba wano why are they investing here they can't go back government yekola ki tebazimba kubanga singa ewaabwe bali free singa kana mayumba ge bazimba tebali gateese wano nekitegeeza bw'ona otandika okunyigiriza abantu abakifaanana bwe kityo sente ng'abadde alina akasente kava eri kwaweerera abaana NGO essomero lifisaako ne lizimba ate ekigo ekirala ogenda kuwaliriza abantu okuvaawo bagende mu nsi endala bakolereyo ebyobusuubuzi eggwanga lijja kusigala nga likola ki kubanga era eggwanga ligenda tutulira bampola tutandise okubeera wano nga tetukyasobola kweriisa nga bannansi emmere gye tulya tekyali yaffe ya 100 ku 100 tula emmere ebitundu 80 mu 5 ku 100 nga si byaffe kivudde ku ki obwongo obusinga obungi obuteeka ku bino ebyabaforena tubiteeke ku nsi yaffe abantu tulya emmere eri ku neighboring country twatuuka ddi okulya emmere eva ku Kenya nga yetufiidinga ne Tanzania ng'etambula kilomita 10 n'omusobyo mu katale ne tuvuganya naye ate ye neyaayo nebeera ne layisi okusinga eyaffe tumaliza ne tugamba nti tulina obwetengereze buli ludda wa obwetegeze buli ludda nga abantu bakyasobola kulya mmere tebuliiwo tusooke tujja amagezi ku ebyo ebisinga obungi bizinensi bw'ojja n'ogikola neetuukayo neekola ki ne bw'otuuka awo nomufuna obutakkaanya President Museveni kintu kyeyalikoze olwaleero waliwo obweraliikirivu nti eggwanga litandise okutukyawanga NRM naye tugenda kukola tutya okulaba nti abantu bano tusigala tokyabakugidde yadde banyiivu tubanyoleze tukola ki eyo si ye solution kubanga abazzukulu betuleka mu nsi lule profesa omu ku baasa okusomesa e Makerere tayinza kumanya kiri ku mutabani we olwaleero Obote yayimirira bulungi ennyo n'agamba nze pulezidenti wa Uganda omujjuvu obuyinza mbweddize era sikola ki akena akaaba bukaabye essaawa eno gwabeeginga yamusitulanga mu State House kubanga abo abaana baalirwa bawulwakana Lugunda pulezidenti Museveni abantu bonna abanene bamuwanga be baaliranga ba Okello Oryoko ng'oli alina manto y'obuki naye nga takokinga na pisto yakootulanga President Museveni ba Minister of Defense nga be balira Okello olwalira akaabiraani kakati singa onoosanga enkya nga abazzukulu abaffe ate bakaabira abaana babalukagga bagenda tusasula tutya abaana baffe so mbadde nsaba Mukama Katonda abakulembeze basooke tumanyi nti twakola ddiiro yatoola yakola ki tudde eri bannansi tutuule nabo ng'ensi ensi esobola oga tugifuze tutya tufuze tutya ensi buli bitajja kukkiriza ebimu ebikola ekifuba naye nga bitaasa ensi bw'onoogamba nti ntizawo oluguudo lwa kilomita 10 tewali ajaggana luguudo lutambulirako toteekako muntu abantu bonna bali e Bulaaya esente eziva e Bulaaya nga zijja mu ggwanga Uganda wano tetuzimanyi na muwendo akikola azisibajja kukitegeera amanye nti ikonomi egenda esaanewo ekirala bakugira ebikola nti omuntu yenna eyeetaba mu bikola byonna ebyokulemesa enkola za gavumenti ekisooka nti omuntu yenna oba munnayuganda oba agenti w'oyo omugwira nti tajja kgenda kwetaba mu bikola byonna okunoonya ensimbi okufuna ensimbi okufuna obuyambi obuvujjirizi oba omuntu yenna omugwira okugenda mu maaso okuteekateeka okuteekamu ensimbi mu meeting oba olukuŋŋaana lwonna olw'okugenda mu maaso okuzibira enkola za gavumenti nti omuntu yenna oba agent anaagenda mu maaso okukola ekyo anaagenda mu maaso okufuna ssente okukola zonna okuva mu foreigner n'ateekateeka olukuŋŋaana olwo agenda mu maaso abazizza gwa naggomola era ajja kusasula ensimbi fine not exceeding 200 era bwe buwumbi 4 buli eri kaakati koma ku ekyo nze wamala nkusaasidde ogenze munda nga tomanyi lino etteeka yes buli omu asooka ove ku tteeka gwe wayingira dda munda tonnakitegeera eddwaliro walinyonyolako olinzijukiza nzijukiza eddwaliro walinyonyolako waligendako munnayuganda owa Amerika yalizimba
jeriri enamataba kati bwakugamba nti wamala ngenda kuweereza ebitanda 100 n'obireceivinga oba obireceivinga obiyingiza eno siraga toyingiza ebitanda togeza n'oyingiza ebitanda muki oba okyakalaza empaka RDC n'ayingira kuba yasinga amaanyi wali obadde okyagala okuleeta RDC najja pick up naga mukulu wamala ti toyingiza ebitanda bino n'omugasebo lino eddwaliro balizimu nali omu ku baalitandikawo ebitanda bino si byange bizze muki omaze okuyingira enkola okutataganya enkola yaki ya government kati njagala nkubuli tiwali agenda kusigala bweru ekyo tokigenda nawala teyagenda kusigala kyeddwaliro guwali nyinyonyola sirituukanga nako baliweereza eddagala gavumenti akugambe nti eddagala eryo nti oligyewa nti lizze sitwagala liyingire muno ndowooza eddagala waliweereza ebugerere oboge nti lyawano oba gavumenti yeegamba eddagala ligende bugerere gwate ogamba olyagalawa wanene omaze okuyingira mu kutataganya enkola yaki enkola ya gavumenti mulimu ebintu bingi nnyo ebibeera emabega tugenda mu kalulu gavumenti eteeseteese tulina polling center station egenda kubeera kabalagala katale tulinawo egenda kubeera kabalagala mu barracks neba kabalagala ku police station ovuddeyo obagaye bannaye nti mufulumye polling station mu barracks tetuli bakakafu kigenda kukolebwa muki omaze okuyingira mu nkola yaki ebyalutamaguzi olugezigezi lwe yali aleeta ku Namunkekeera ani agenda okusigala ebweru kakati kyegambye nti bino byonna tubikola naye tuddemu twekube mu mutima tuddemu twagalirira eggwanga kuba lino eggwanga lituleze eggwanga terigenda kuggwawo gundi bwana wamala tekisoboka ffe tugenda olirekawo Katonda yagamba ebintu ku nsi biri ebi ebintu byokoze ku nsi tewali golo bbiri eryeki eizo birekawo gwe oba byokulekawo tewali golo yakusatu yakubiri kakane bino ebintu byonna ku nsi abasajja babaddewo eggwanga baalivaako bamuwanga baalirekawo dda bobo teggwanga baalirekawo dda tayinza nakuloota nti okena ali kukitude okena bamuga togenda kwesimbawo yesimbawo nga ayagala kwesimba ku kibiina kya kitaawe yesimbawo era ayinza obutaddamu kwesimbawo ayinza obutaddamu nakwata kifo kyonna mu gavumenti zino eziriko olwaleero anaayitawa akulu bagamba nti omuntu yenna anaagera mu maaso bino bye tukola apublishinga information or participates in any activity that weakens egenda maaso okunafuya okukosa n'ebyenfuna by'eggwanga okulabisa okusaanya wano ebinnya biri biki ebyo azza gwa naggomola era ajja kusasula buwumbi 4 oba sekyo agende mu nkomyo yeebakeyo emyaka wagindaba 2 naye kati waliwo asigala ebweru kubanga ekisookera ddala ekisooka kiri kimu enkuba etonnye mwala gutambula oguweereza oli luddawa ndi ku mwala wali nakivuga ogenze munda okuba kwonoona ki kubanga omwala ogwo gwoweereza bugenze ku mukutu gw'ensi yonna nti eno nsi ki nti Uganda ndiki capital city Kampala kitegeeza omaze okunafuya ki ebyenfuna by'eggwanga bw'ojja n'ogamba naye okusinziira RDC olukuŋŋaana lwe tuliko nti olukiiko lw'omukubi w'ebyenfuna badde tuteesa nti akatale kato ke mwagala okuteekawo tekajja kukola akatale ako twali kateesewo era oba oyingiridde ki kwegamba buli muntu yenna atakkiriziganya na gavumenti amaze okgendako zipu era mbadde nkusaba mukulu wamala Mukama Katonda bw'atukuba omugga etteeka ne liyita akugamba kwata ogendo nja kukuyambako tugule enkumbi oddeyo ebulemeezi tewali agenda kuddayo kuddamu kukwata kamera tewali agenda kuddayo kuteeka kintu kyonna ku social media kubanga eri tteeka tewali gwe ligenda kuleka bweru tikisoboka including you ate gwe bagenda kutandikira ku ddwaliro kwotandikira togenda kuliwona kubanga eddwaliro ziri mu forena okitegedde muna Uganda forena okitegedde kubanga akateebereza gavumenti political parties wadde sente naye ate eriyo abali ebulaaya abagiwaaki kati njagala ombuulire sente zize zigudde ku kitebe kya Nuupu zigudde wa Mpuuga ziva mu America ogenda kwogera ki Mpuuga kubanga ate kyangu nnyo
n'okujjawo ggwe olw'ensonga gavumenti ngezi nnyo yalaga nti abasajja bano balemedde kavulo nti genda oyite ku bantu baabwe bali eyo nti funenge gye mubatuusaamu ssente bazisindike bajja kusola ssente ekavule basuleke biliyoni 3 era zijje nga baziraba mulowooze nti muli bagezi jjo tebazitegedde muziwisdowing baleete pulinti bakibaningi mwenna bazzeyo ssente abakikwatibwako musibibwe n'ekibiina kikole ki kibali kyeŋŋambye nti President Museveni agezeeko nnyo okulaba nti abamuwabula tebamuteeka mu kigambo ky'okukwata oluguudo lwa North Korea. Bino bituliko bayinza okuba nga bano abatuwabula kuba bawawuza alina bangi bayinza otukwasa olugendo olugenda olukwata North Korea. Batugambye badefinize foreigner nti ye muntu yenna a non-Ugandan citizen, a Ugandan citizen residing outside Uganda. Omuntu omuzaale w'eggwanga mu Uganda naye ng'abeera bweru wa Uganda yoyo ye foreigner. Kakati nze bato bange abanzirako nze muto wange olwaleero abamu ku banzirako omu ali Canada omulala ali South Africa eri abali e Bungereza era bampeereza ssente ne mbazimbira n'amayumba kati nze wendi oli mu kkomera subuga ali South Africa aweereza ssente aweereza ne maama we ssente waali n'akawayiro gwe akakukwata anze ekyo nakitegedde dda kubanga kyoyogerako ssente ezo bw'ozifuna nga togenze wa minisita kkomera. Nina muganda wange Muhammad Kyambadde ali Canada awangerera wazana we yazimba amayumba ge waggulu ku lusozi ssente baziweereza kubagulira butaka kubo okujogezaako genda wakaawo basaawewo batwagala ente kakati oyo forena mbangenda kuwonerawa kakati ekyo ekigambo kyagamba kyova olaba ate agule mangu ekirowoozo kyange abantu alina wagenda basibira population esinga obungi agenda gisiba naye amakumi tegayinza kumala kuogomedatinga abo bantu kubanga abantu boyogerako oba okeddeko genda okeere bukeezi buli muntu alisiivinze ssente eva e Bulaaya olwaleero abantu basooka mu miliyoni 2 abalisiivinze ssente from outside ng'ate tezibaweereddwa bazungu zibaweereddwa ate nga ku zo tekuli ssente gye bamuwadde egenda kuzimba yagula ddagala ya kansa yakuweerera mwana ya fiizi maama ali ku drugs busente nga bulimu eyo kategole yokka yoyota nnyumba temuliimu kinene kiri awo nti aguze poloti kubanga sente zijja ziba pawundi 1,500 bwebityo ziri sente zijja eddende ziba nnene ne mu banka oluusi bazibuuza lwaki miliyoni 2 bikoze eki niye obwo obusente obutonotono olwaleero ku Western Union genda obutunuulire mukulu twade tukyayogera ebyo naga eriteeka talimanyiiko sireyagira omanyi kiva kisoboka okuba yakola mulimu techniques ezibeerawo nakugamba nti amateeka yegendereza amateeka ojjuka nagamba ku kyamafuta yegendereza nnyo amateeka gassaako omukono nga bwe yewakana etteeka lyebaali bamu erya umeme abaana bayinza okuteekamu amateeka abasajja bana batuwa amateeka balaba bagamba baloye nagamba nti zizikamu kino kyova olaba nti sometimes bakugamba nti olwaleero bujagaali n'amasannyalaze ge tutuuta tulina okugakola ki ani yali ayinza okuteekera etteeka Museveni oyinza omugamba nti tugenda kusasula amasannyalaze getakosa n'akikkiriza naye yakikola olw'obutakola ki olw'obutamanya kubanga babaga tumaze okutulafitinga etteeka ye ne balimuzingira ne balimuteera mu maaso tasobola kulisoma ne bwalisoma ayinza obutalitegeera lyonna yassaako busamu ki naye ng'obutundu bwonna bwe babawuninga dda nkugaye tusasula amasannyalaze ga bamuyitaani omwami ono bano abagagga b'ejjinja bamadivani tusasula amasannyalaze gatakola ki walaba umeme gye yatukomya kati lindako amafuta 26 sulu gafuluma lindako ekijja okujja gagenda kufuluma nga kuba abantu tetudamu ekirowoozo tegafuluma nga tugenda ganywa wabula barrel esooka crude efuluma egende Tanzania kati ate batugambye nti amafuta tugagula buguzi nti ate tugagula tutya nti ate sigammwe ate gatya haga gamaze okubeera refinery gammwe nga gakyali bunyolo omukulu yanukudde ng'aga nti fellow Ugandans especially baziguka nkiyitemu ekiwandiiko kikulu nnyo alina ensonga ze yaraise naye ate nga nazo nkulu of recent I've noticed a lot of olwali noise kerere regarding the sovereignty bill. Which sovereignty bill is the Lwali about? The one I initiated in the cabinet or another one? The bill will stop FDIs, foreign direct investments, support for religious bodies from abroad,
remittances from Ugandans working abroad, etc. Really? That is not the bill I initiated. The bill I initiated was about what we fought for and what the whole of Africa fought for ever since. What the Africa fought for? Soko kitunyonyole. Kijemu mutunyonyole Africa erwanira ki? Can't soma oba yakitadde mu kandabe. Soma. The bill I initiated. What is Africa fought for? What is Uganda fought for? The bill I initiated was about what we fought for and what the whole of Africa fought for ever since 1900, when the whole of Africa, except for Ethiopia, had been shamefully colonized after 400 years of slave trade because our egocentric kings that were spending more energy causing wars among us than uniting us to defend ourselves. Starting with the Afro-American Pan-Africanists such as Marcus Garvey and the ANC founded in 1912, the African resistance, assisted by some other factors such as the support of the socialist countries of the Soviet Union and China, finally defeated the colonial invasion with the freedom of South Africa in 1994. A whole century spent on that effort for survivors, free people. It is that sovereignty that we were fighting for. Sovereignty in what? In policy decision-making. The policy decision-making on what issues? Yeah, policy decision-making on political issues, IGI, special women representation in parliament, or UPDF representation in parliament, agamba social issues, IGI, promotion of homosexuality. Get a 10-point program. 10-point program. Zoboleta what Africa fought for is 10-point program. Tetugenda ye yonna. Bino mukulu ali muku tusooke tudde ku ziri zokka weeziri teziriiwo. Mu buwandiike weeziri. Mu bikolwa. Tuteekeko ezo zokka nagamba tetutawaanya nsi. Bino president amala bino. Let us put our 10-point program of NRM. It's the best in the world. Ze tuba tuteeka mu nkola. Ezo zituse mu nkola olwaleero ezimu Traore yaziteese dda mu nkola. Mu 10-point program zaffe. Yes. Traore yazikoze eki? Yes. Yaziteese mu nkola. Ezimu mweziri nziraba. Kati leeta 10-point program ogambe nti point bweti, point bweti. Twalina point y'obuli bw'enguzi 10-point program. Tanzikuleetere bwebusinga okuba obusinga obukulu. Zireto zisome. 10-point program ozikole. Okosa bino president bino byalimu ali muku. Yes. Nga tanabagenda wala nnyo 10-point program. Waba atandikira. Waba atandika. Muntu butamusibira bwereere. Yes. Butatira muntu bwereere. Yes. Obuli bw'enguzi. Yes. Gendo zisome. Oba mukulu bamuwabi. Awaba. Yes. Kubanga bw'ojja n'ogamba nti what Africa fought for. Africa fought for what? What we fought for? Bajjajjaffe ebintu bye baalwanira tebabikola ki? Yes. Ffe bajjajjaffe baalwanira okwesunsulira emmwanyi era ze zaagaggawaza abantu. Tukyazisunsula? Yapamba. Tukyazisunsula? Nedda ssebo. Ziri luddawo. Bajjajjaffe baalwana ne bateekako eggwanga ne libeera n'ebyobugagga byalo biriwa? Yes. Ebyo Africa byerwanira. Yes. Naye kati goddire tokyalina ky'olina mu nsi. Buli ky'olina mu nsi okiwadde omuforena. Ate ogamba otya nti what is Africa fought for? Fought for what? Amabanja gatuli mu bulago. Exactly. Abasajja babadde wano nga tebalina mabanja. Kakati fought for what? So sikakasa. Magufuli agenza okuvawo nga Tanzania teina. Ye sovereignty obwetengereze. Exactly, obwetengereze bwebwo. Obwetengereze ng'omuntu okyamugulira enkumbi buli luddawa. Kubanga enkumbi batugulira angulire. Tuli ku PDM biki nti omuntu emyoga. Obwetengereze nga Uganda hotels zaali za Uganda zonna teziriiwo. Obwetengereze buliwa. Emmwanyi tekyali yaffe. Emmwanyi bannansi bagirima naye neetwalibwa abaforena nga bebalinaanyiniyo. Naye luli yatwalibwanga baki? Bannansi. Era ng'ekomyawo ssente zaaki? Za bannansi. Ye pamba. Yes. Ye nsogasoga. Buli kimu. Ye sovereignty entuufu teriiwo. So bw'otugamba nti Abafrika baalwanira ki? Kye baalwanirira baakisangawo bajjajjaffe. Tebagireka bajjajjaffe kugamba nti baali beesiba maliba gaaki? Bajjajjaffe baalemera ettaka. Yes. Muteesa Kabaka wa Buganda 1953 yassibwa kugaana ku sayininga agreement ya East African Federation. Baamuzinga Bulangiti Entebbe bwakana nga bamusibye emyaka 2 adda 55.
eyali badasaininga obusaininza etteeka baganizi bansibira ki ng'awaayo nsi yagaana. Okwo kwe kulwanira obwetwaze bwaki? Yes. Ne kati ebirombe byonna tewali. Abo nabona boleeta okuwa bagizita batya paaka zaki baleete nga bakozi. Industrial parks. Baleete nga bakozi bo. Seven leeta abantu abo nga bakozi bo. Osobola bulungi nnyo okuleeta Abachina wano nga bakozi bo. Tutandike n'ekitono kye tulina tujja kula. Yes. Nze ndaba ku ggwanga Uganda mu 1960 emmotoka esooka ey'okubiri okujja wano ng'etambula nga tetulina eyita miti mpolampola bukobo bwe buli katulina kolas. Amayumba agasooka okubeera no gaali ga ssubi. Kyaki z'ennamirembe zaali za ssubi. Woteeri z'e Kasese zaali za ssubi. Olwaleero tuli mu ki? Genda mpola topapa. Abasajja b'okwasa ensi eno nga bayitanga ab'okuzannya bagenda kutwala ensi mu kustandika be Bachina. Obusobozi babulina obw'amaanyi. Ate obawa ensi ne agreement ozibateerako. Ebyo byonna tebirinawo ebiraga bwetengereze bwa bwetengereze. Omukulu mwawandika 10 points programs ezino wammanga nti demokrasiya ye nnamba emu. Exactly. Demokrasiya kitegeeza ki? Demokrasiya abantu bajje balonde bayimirire bwe mutakkanya birowoozo mubeere naye akuwangula omusike muki. Demokrasiya gwoyogerako alinganga boxing. Boxing kuba kwerwala omuntu okuba n'amanyi n'ogavaamu. Naye ekikondo olufuuwa firimbi esembayo nga mwegwa muki. Naye nga akugwa mu kifuba amajjo ogayiye. Gubadde muzanyo. Ye demokrasiya gwe baali bakola ki? Gwe baali boogerako. So ono kubanga bukyanga tubeera mu Africa buli avuganya pulezidenti abaddeko mu nsi tasigalamu. Taliimu. Muteesa yadduka. Yes. Ku Obote. Obote nadduka Amini. Ne bakomawo okuva e Tanzania. Amini nadduka abavudde e Tanzania. Museveni mu 80 nadduka Obote ne Muwanga. 85 Obote naddamu nadduka Muwanga. 86 Muwanga adduka ffe twayoola muyoole. Kakati bwe bukulembeze. 2020 ogulimu Kyagulanyi yakola ki? Kakati oyo si demokrasi gwe twatwogerako yagaana okutuukirira kweyo point. Eyokubiri yali ya byakwerinda security. Security okubeera nga bannayuganda bonna bali secure ne business zaabwe. Amuga nti Obote and Amin must have by now killed over nti emitwalo 80 Ugandans between them over the past 22 years of so-called independence. Eyo point number 2. Point number 3. Ennyingo eyokusatu yali ya consolidation of national unity obwegassi bonna n'obumu and elimination of all forms of sectarianism obusosoze. Gendako basajja baadanga zi cabinet wano nga zonna zitaalinga. Bw'otuna mu cabinet z'olwaliro ezirondebwa mu byobufuzi biri mu Africa zikyakwatagana. Tugenda kukinanga egudde olubege. Genda ku yookuna. Eyokuna defending and consolidation of national independence. Kati wano muzeeyi kyaliko kino. Independence obwetwaze bw'eggwanga Uganda. Uganda yafuna obwetwaze ne batuddiza n'ebintu bitwalina byonna tewali kye tulina. Okitegedde? Lwa tetulina kitukola ki? Kye tulina. Obwetwaze bwalagawa. Ebyobugagga byonna Uganda byalina tebiri obyalagawa. Okitegedde? Ng'ebimu tetukyabina zi Serena Hotel oziraba sikyali zaffe. Amasannyalaze agaakolwa mu 1947 ddaamu etandika 1947 nga bazimba ekyuma ky'amayinja ettololo. Kukola ki? Kukola ddaamu. Ddaamu neekolebwa nga ya Uganda olwala amasannyalaze ani agatuwa. Madivaani yatuwa amasannyalaze. Okuumya obwetengereze. Okuumya obw'independence bwaffe. Kati omukulu byagamba. Uganda hotels zaali za ggwanga Uganda ozikuumye. Ozirina. Leero yajja kutubbako kopa. Nene tuyamba nga naffe tugikozesa wano. Tugirina. Kakati obwetwaze mu point yo nayo tetwagikola ki? Genda mu namba meka. Namba 5. Building an independent, integrated and self-sustaining national economy. Ebyenfuna nga byetengeredde bannansi be babizimbye. Tubirina. Tulina ebyenfuna bye tuzimbye olwaleero nga n'emetula yako muliraano. Genda ku y'omukaaga. Ey'omukaaga.
Okay. Ey'omukaaga, restoration and improvement of social services and the rehabilitation of the war-ravaged areas. Ebitundu ebyakolebwa ki? Ebyakubwa olutalo. Ebitundu ebyakubwa olutalo mu 1986 emyaka 40 genda obiyitemu bitunuulire. Vuga emmotoka oziyise Bulemeezi ogenda ozitula oziyise ewaffe mu byalo. Nze ewaffe mu kyalo ne bw'otuuka mulimu ennyumba z'olaba olwaleero nga zaali z'abasajja baatundanga emmwanyi loole ku 5 ku 6 ku 3 ku 2 olwaleero ogenda otunulewo olwalo temukyava yadde endebe yakumeka ya mukaaga. bye bitundu ebyavubwamu ki ffe bamasikini abasinga okuba abangi be yali agamba tulina okukola ki ewa kitange gw'oyogerako oleesa ekintu kirungi nnyo ennyumba yakubwa tafunanga yadde bbaati eggaali yange yatwalibwa transportation naye ennyingo y'omukaaga egamba eyogera ku nze yali eyogera ku nze kunziriza ggaali yange n'ennyumba ya kitange gizimba weeri genda ku y'omusanvu elimination of corruption and misuse of power oba tukome wano njagala ombuulire corruption gwe twogerako tetumanyi waali ffeffe nnyini tuva mu 1986 tuyingira wano nga tuli ku 0 nga tetulina nandaweya genda obuze Besigye yavuga twajja twewoba bwewubi tulina ki today corruption ekikwetagisa genda kunoonya muzungu ajja akulaga nti corruption ali wano weetaaga tteeka genda onoonye omulala noonye ey'omunaana redressing errors that have resulted in the dislocation of sections of the population and improvement of others. Under this point, 3 groups came to our attention of the people that have been displaced from their lands by illegal land grabbers for erroneously conceived development projects. The long-suffering Karamajong people. Ekyo yakijjawa sookodde ku ekyo ng'okyazze nga tonagenda Karamajongo. Waffe mu Uganda ng'oggyeko Karamajongo tewaali kizibu kya muntu kugoba muntu ku ttaka. Ebyapa tebizze kubeerawo ku 1986 abasajja bafuna ebyapa 1920. Ffenna gye tubadde waffe n'olwale tuli ku mataka g'abaki tebaatugobaako. Lwaki abantu olwale bagobwa ku ttaka yaani abagobako kubanga naye bwe tugenda okutula b'origina abaali bannannyini byapa ate si batugoba ku ki olwala bagoba ku ttaka balala why kakati ebintu ng'ebyo aba ayogerako ye namba munameka 8 namba 9 cooperation with other African countries in defending human and democratic rights of our brothers in other parts of Africa. Okwegatta n'ensi endala sobola okukuuma eddembe ly'obuntu. Kaakati Besigye mwamujja Kenya. Naye ng'ekyakubya Amini yakima jjajja wa Kiryowa Kiwanuka. Kiryowa Kiwanuka olwayo atode jeno. Jjajja we bamujja Kenya ne bamutta. 72. Lyetteeka lino lyayogerako tukuume human rights y'abaki Besigye bamujjawa. Totambudde ku kino kye wali olwana. Ye namba mmeka? Namba 9. Namba 10. Namba 10 egamba okay. Following an economic strategy of mixed economy okugoberera ebyenfuna ebyekintabuli. Ebyenfuna ebyekintabuli be bannayuganda eggwanga likole ne bannayuganda bakole. Eggwanga lyalina byayo nti Uganda ina kopa ina gold yita abazungu twetaaga ba expert tulina gold twagala musima mumusimira sente mmeka tato tutawaanya tujja gabana percent leta masini zo tukuwa 20% ku buli 10 twalako 10 ago sima gold waffe ebyuma bye tetuli concern nabyo oba bifudde oba tebifudde twagala ki gold naye ffe tumukola ki bwosima ffe tumuteeka wano ne tupima ne tumanya nti olina ki ate ffe tumusigaza era ffe tutunda tugabana amagoba bwoba ogula ffe tukuguza so sigwe kumusima ate omu tukole ki kakati olwaleero kiri luddawa company zisima copper twalina copper mines Kirembe yes where it is now